Njabukeredde olunaku olwaleero mukwano gwange mpuliriza ali ku EKTV sooka osibe enkoba onywere kubanga kino kye twolekedde kyandibanga kitwaliramu n'omwana wo n'omuzzukulu. Oli ku EKTV omukutu gw'omuntu wa wansi mukwano gwange mpuliriza kankusabe n'obuume Bino sooka ogimpeera ekigalo ompyo subscribe ku mukutu gwaffe tambule ffenna omulundi gumu wabula bwe twolekedde ebya Gen Museveni Gen Kahindo tafiire bino biyingiddemu ne President wa South Sudan amayidwa nga Salva Kiir omusajja ono yeefukirako mu mpale asooka ayole bannamawulire endulundu abamu battibwe n'okuttibwa. Wulira ebigambo bibino munnange si birungi naye katusooke tuve n'owulire ennaku. Bannansi ekibaleeta okwekalakaasa sisuubira nti baagala ntebe naye embeera obwavuli wamu okuwunya evvumbe kye kituleeta okubanga abatasiima byokola. Bawabuzi kyabo boolina abaduumira ffe tubeera abanaku nga abaganyulwa be basunsule ne byokola tubiraba naye tetujja kusiima olumu tubulwa n'ekyokuleeka waffe. Nengamba nti naye embeera esuse buli kimu kizze ku bikukujjusi birungi bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakaasa mwe muva effujjo lye twagalanga ku ntebe yammwe. Entebe njogedde bubi omanyi ekireeta obuzibu ye muntu okugamba nti twakukoowa tuviire oba owulira ng'omuntu olinga baamuwalampye ne kati nina engeri gye nnyinyonnyoddemu ensonga zaffe. Bannansi ekibaleeta okwekalakaasa sisuubira nti baagala ntebe naye embeera obwavuli wamu okuwunya evvumbe kye kituleeta okubanga abatasiima byokola. Bawabuzi kyabo boolina abaduumira ffe tubeera abanaku nga abaganyulwa be basunsule ne byokola tubiraba naye tetujja kusiima olumu tubulwa n'ekyokuleeka waffe. Kaakati mukwano gwange mpuliriza tusimbudde omusajja amanyiddwa nga Lukman eyali amanyiddwa nga Vincent Sigawa kati ng'essaawa zino ye Haji Lukman amaze okubeera nga atuggulirawo kyewandiise ekiggula luggi. Bannayuganda nga tukyeri enkuta, bannayuganda nga tukyakaaba amaziga, bannayuganda nga tukyabulwa eddagala mu malwaliro. Kaakati njagala owulire ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza. Naye nagambye twambula ne Haji Miti omusajja omusomi w'edduwa ennamba yeeyo gy'olabaawo ku sikulini yo. Kale gwe alina ekizibu omukoonako bukoonyi ne bw'oba oli wa Uganda ono ajja kukusomera edduwa Mungu akwanukule. Era tewerabira vidiyo yaffe giwa kigalo kubanga omukutu guno ogw'enkyukakyuka gw'omuntu wa wansi buli vidiyo lw'ogiwa ekigalo etuuka ku bannayuganda nga bangi oba oliawo ne bamanya information eno mukwano gwange mpuliriza gye tugenda okubeera nga tusumulula olunaku olwaleero. Kakati nze AK Master namazedde okubeera nga ntudde emabega w'omuzindalo nkusumululire owulire ebigambo bibino. Kakati ntandise bwe nti omusajja amanyiddwa nga Salva Kiir ono nga ye pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan nakukolera akatambi ku mukutu gwaffe guno gwa EKTV yali ayimiridde ku mukolo gumu ogw'eggwanga erya South Sudan ono ne yeefukirafukira mu mpale era bwe batyo bannamawulire abaakwata akatambi kano nga yeefukira ampuliriza baabayigga nju ku nju ogenda okakkana nga abamu bakwatiddwa nga batwaliddwa mu nkomyo abamu nga kigambibwa mbu bandibanga battibwa n'okuttibwa olw'omusajja ono okumukwata nga yeefukira mu mpale. Kaakati no gye bukedde olunaku olwaleero omusajja ono laba bw'awubako olubu lw'ekigere wali mu State House Entebbe ewa mwami Museveni. Kaakati wulira ebigambo bibino gye bitandikidde ebikaawo. Abasajja bano abali mu buyinza mu Uganda, abasajja be bamu abali mu buyinza mu ggwanga erya South Sudan ampuliriza bali mu myaka egiri myaka gy'abajjajja era nga bano endowooza zaabwe z'emyaka giri gya modo wa zamaani, emyaka giri emikadde, emyaka giri egya Stone Age wadde nga ensi kati we yatuuka generation empya eriwo n'ebizibu ebiriwo mu ggwanga Uganda kw'ossa Africa yonna byetaaga abavubuka envuumuulo nga bw'olaba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja owa digito ne tuva ku basajja bano abaakaddiwa edda mu myaka naye nga tebagala kubeera nga bava mu ntebe. Kaakati no butuukidde olunaku olwaleero nga kabinenti yonna eya mwami Museveni ampuliriza ngenda kukuterayo akatambi ogenda kwewuunya. Abasajja ne baba nga batudde
kebere parliament kabere nga batudde mu nkuŋŋaana oba mu nkiiko ez'eggwanga lyonna oba national address yeriwo abasajja babeera mu tulo abasajja babeera mu kwebaka bwebasi tebakyasobola kubeera nga beewanirira akatambi kenkuleetedde ogenda kubeera nga okalaba ng'omusajja ono Salva Kiir ekyamazima ne Museveni bagwa bugwibigwo naye nga sinakutuuseyo sooka olaba abasajja bali mu kabineti ya Uganda ojja kwewuunya banno be waleka mu gavumenti otulo kye tubakola ffe tulaba abasajja kwebaka abasajja beebaka ne bazoola ne baloota otafire enzaani aseeyeeya mu nnyonyi maama kati awaloota ali mu nnyonyi kumbe eno basoma bajeti nze lukyamuzindayira kendikwata ku sseka gyayagala okubba ekibiina kya sipi kyenaamukola zino ze bayita z'Olympics z'abafuluusi ne bamafuluuto katubajeregeko naffe okera oli emu kati alabika aloota kitebe kya Uganda ebungereza ekijjulamuko kange enkuba etonnye omusajja neryoka nsulanga ne baketi mu nju nga nsena mukoka ng'abakungu bannange banywa wayini nja kuva ku bwa minisita nze Museveni tanzanyisa ono ye musajja watwala bikaaloota lonki y'abakoowu they sleep they knock off and sleep and they are snoring. I'm telling you, they open their mouth and they snore. Leka nawe banno beebake olwo mukati bafuluuta nnyo okulonda kwaluna abalonzi bakujjumbidde nnyo laba bwe bayiise mu bungi maama obubokisi leero tebumale laba wowe maama nze beesijabbye obululu after lunch n'okwewuunyisa tekikyewuunyisa kati nti ba MP ne ba minisita baba mu tulo otulo tuluma omuntu n'ogaayo emmwanyi ogaayo emirondo obiti naye nga wa. That's why you may have to do a radical action and do something to yourself. Bano beegaayo okubuza otulo abalala beekolako omubaka w'ema n'afa Sara ne Talisire saaluni y'oku palamenti ejja kukolera nnyo. Has happened with the roads. Bannanga ababaka ndi mu kwogera n'Abajapaani batuweeyo ku bitulakita tusimire abantu amazzi. Oba omukati ayogeramu kyolwo. Moses ali ne bi aigadi bye oba yeebakiddemu byebakire oba anyooma olaba n'embabazi leero naye yeebase. Mwami President, oba they don't like what you are talking about. Afini yalinye yo baba abaddeyo ng'esomwa baakitegedde ekyo obwedde abamu bali omu balozoolera n'okuloola ng'otulo tetubali bulungi. In fact mukyala Maria Kiwanuka kiwandikoze wandipangisiza abayimbi nga bano abayimba emmese nga bw'osomayo ebiri mu budget eddakiika 10 nga mukolayo ka break kubanga bannange abantu baagayiza chewing gum naye wa otulo twaba tutte. Ono ye mwebasi wa Lulango si budget si state of the nation address yaba mu kufuluuta. Madam Speaker, nzikiriza nkutegeeze nti enguudo nziwadde obuwumbi 2,395 zonna zikolebwe awatali kwekwasa. Sorry. Kuzino kuliko Kabale Kisoro, Masaka Mbalala, Busegalwera Masaka. Kyogamba kituufu. Kyokka yeebase kati oba wedda awulira atya. Madam Speaker, enguudo endala tukyakola ku design zaazo nga twagala zifuuka eza kolansi. Muzino mulimu Muyembe Moroto, Hoima Butyaba, Kayunga Galilaya. Kati mu birooto bano bye babaddemu awo bawulidde Galilaya ewa Yesu. An additional 700 kilometers. Awo bawulidde Galilaya ewa Yesu gye yabeeranga. Mbarara, Kabale. Madam Speaker, nteesa nti okuwandiisa boda tukyongereko emitwalo 12 tulyoke tubasolooze baggwa akababba akabavugisa opikipiki emisinde nti gy'oli baliko emizimu.
improve the governance and efficiency. Engera Ssaabawolereza wa gavumenti. Kiki? Sakikuba wangudde omusango? Onkanze naawe. Abasajja bo bonna nga bw'obalabye ampuliriza bali mu kabineeti eya Mwami Museveni wadde nga abamu baavaamu n'abasuula naye kisinga okubeera nga kikwewuunyisa ate abasajja be yazzaawo nabo bakadde nga bano abamu basinga ne kuba n'obukadde kakati essaawa eyo baali basoma bajeti ey'ensi Uganda naye ng'ekisinga okwewuunyisa abantu abakiikiridde bannansi bonna baali mu tulo ng'emyaka gye basusse temwalimu muvubuka n'omu yeebaka okuggyako abazeeyi bokka wabula abantu nga bano bwe twogerako bwe tubagambako ono tufuuka babi naye nga tekisinga okubeera nga kikwewuunyisa nabano abantu bennyini abamu abatali basajja bakadde abali mu side eya opposition ekikwewuunyisa abasajja bano abakadde ate babakozesa bukozesa tebakola ebyo balina kubeera nga bakola n'okuweereza munnansi oba oliawo okutuukiriza ebyo ebigendererwa bya bannansi ebiera byabalondesa okubateesa mu ntebe eyo kati njagala olabe omusajja omu ono nga ye mmeeya ow'Emakindye nga bw'olaba mmeeya owa Kyengera Town Council omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukagga Mulumba kakati omulimu gwakola ne munne ow'Emakindye Ssaabagabo mmeeya gw'alina okubeera nga akola kakati ono munne mmeeya ow'Emakindye era ne yajja ku kaadi ya National Unity Platform oba giyite NUP ekikwewuunyisa omusajja kigambibwa okusinziira ku bwino ngenda kulaga akatambi otya n'okutya akolera Mwami Museveni ebigendererwa bye ebikolwa bye byonna bifevaringa abasajja ba NRM naye ng'ekikwewuunyisa ono yajjira ku kaadi ya National Platform era ekiteesebwa ewa mmeeya ono ekiteesebwa mu kanso nga kya National Platform omusajja agezaako okulaba ng'akisiga ettomi n'okulaba nga yegatta ne ba RDC ba NRM oba ba Mwami Museveni basobole okubeera nga bakiremesa kaakati bano nno be bamu ku basajja enkwezenge abalemesezza ennyo enkulaakulana ey'ensi Uganda kw'ossa ebigendererwa bya bannansi aba Uganda okubeera nga munnanga Uganda agenda mu maaso tufune Uganda epya ku kutamata n'omubisi gw'enjuki basajja be bambe bano wuuno wa NUP naye nga nkwezenge ensolima emmese ensolima kirumira mpuyi bbiri alya mu lulime alya mu luzise soko mulabe mutuukiriza bigendererwa bya Museveni wano teri kirala wajja wano kuteekesa bigendererwa bya Museveni mu nkola wano olina babyokusinga Museveni oli mubi olina kusinga Museveni mwe genda mukwasaganye maaso abo ba Museveni abo muli babi mmwe oyo gwaliko RDC yakanika n'amasanyalaze ga State House wenaalemu yajja kuzikiriza ekibiina kya NUP tukimanyi ddala ensobi yonna njiza ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni ensobi gye baakola bateekawo ebifo birondebwemu abantu ne bateekawo n'ebitiibwa ng'entebe y'obwa sipiika ne batawa budde kusomesa bantu nti sipiika kyeki omuntu ajja okukubiriza kanso ne bamuyita sipiika talina katabo katteeka nakamu kasoma talina wadde olupapula lwasoma talina wadde akawaayiro kasoma bw'omutunuulira obubi ng'akugoba bw'otemusibayiringira ng'akugoba bw'omunyiiza ng'akugoba bw'okolola ng'akugoba nga twakamala okubeera nga tulaba bakansala ku disitulikiti ey'ewakiso bano nga baavaayo ne balonda abasajja ba NRM babeere nga babakulembera naye ng'ekisinga okwewuunyisa ate abalonda ba NRM bonna bali ba National Unity Platform kakati nolaba obuzibu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwayolekedde wabula ngugambe nnyina akatambi nga pulezidenti Salva Kiir ne Mwami Museveni mukwano gwange embeera yaabwe ogenda kubeera ng'olaba akatambi sigenda kwogerera naye naawe ogenda kwewuunya ensi mwe tutambulira era ogenda kubeera ng'otya obuuze nti kiki tuliko mukwano gwange ampuliriza wabula nga sinakutwala mu katambi eyo njagala ojjukira ebigambo bino omusajja mayiddwa nga jjajja Ichuli bye yayogera nga kino kyali kiraga nti Eddie Kenzo Musuuza Edirisa yalinga ali eyo yeefuula eyeerimbika mu NUP naye nga yali adda ssenta era ng'ono yagenda nga sekretary ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva emyaka egy'emabega ng'agenda
agulirira abantu naddala abo ab'amaanyi basobole okubeera nga balumba n'okuvuma pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mukwano gwange ampuliriza ng'ono yali amaze okubeera ng'aweebwa ssente mujjukira we yakabira nti Uganda weeyayo omusajja ono gavumenti nemuteekamu ssente omujja mu ggwanga lya Ivory Coast no covid gyali amukwatidde kaakati okuva olwo bwe yasisinkana abasajja bano n'abeera nga yakyuka n'atandika okubeera nga asekeeterera enkyukakyuka n'okubeera nga avumira pulezidenti ng'akozesa abantu abamu abaaliwo essawa isooka olaba akatambi kano bwino wuuno omusajja n'awoza sikolera gavumenti naye nga kuva dda yali yayingiramu dda okubeera ng'akolera gavumenti njagala olaba akatambi kano omusajja ng'agulirira n'abantu bavume pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ffe kye tutaamanya temukiraba emboozi ya Big Three eyongera kulaga Kenzo nti totuukanga mu banene walinnya lifuti waliwo akantu ke balaga Kenzo nti ebintu by'obifuna naye engeri kubanga bwe bateeka ba Big Three kitegeeza Kenzo ye 4 ate nga ye Kenzo alaba ye Big One kati okutuula kuba Cameron kiremye Kenzo to dominate generation kati wuyo naye agivuddemu ate akyaliwo eyo generation oba mu generation y'abalutalo anti egenze kasi akutukiddemu n'empalaata kati empyezze ate nkulimbi naawe n'omusajjawo kyemwaba kikulu yali azitisiza mu campaign oyipita otya n'oteeka mu maaso g'abantu amuziwe do you know amuziwe yetugamba nti alina biliyoni 4 kulwanyisa Bobi Wine. Do you know what happened that night? Yali atutisiza Kenzo omanyi ange yali mu population nakera ku macha ne yetonda fena atulekaawo ogenze nga tokyadda sajja ne tukatabukidde tukagambye ebigambo kakaaga ebikaawa n'atulekaawo erindako omayembe buli omu ogenda ogulubana naye oba oyina ensonga ze linda mu covid banzija wano ne bampita nga Kenzo akomyewo ng'ali mu fairway hotel fairway nti wavaako mu fairway wagenda mistake kati yali mu fairway wano ne bagamba ekiri fairway naye mujje nga bababise covid ne batujja nga batubisebise tumusanga nga bamuwa fulo namba mu jimu situla byuma ng'anyirira musajja n'atugamba sente ezize nazo za kulwanyisamu ki musajja Bobi Wine netuta ne audio nagiwako jjo omugezi yennyini tojujjukireyo audio obusagwa bwe twasula nabo anti awo nga gavumenti emuzizza jjukira bamuvuma nnyo nga gavumenti emuddiza ati wemuzza n'ayogera n'abakulu jjukira palamenti yali emuweereza sente z'okulya okiwulira kati yalina okuwaana madamu Kadaga ate nga tuli mu tayimu za kalulu bamuwa biliyoni 4 oba naye bamusuubiza nsuubizi Kenzo yanyiiza yabateekamu obuswani bonna kigambo kyo kyajjukira kye wasooka okugamba omusajja nga bazikusuubiza enkeera kale bannange yali yakadda namukakasa kigamba isima eggwanga tetuyinza mumala galigaba tutyo sibyo ebintu nabivaamu omanyi tulina ofumintiriza obuuza akakasibaga kato nemukokiga ku makya makya twatandika kiro olwava ku fairway live nezikoleera biliyoni nnyo zimanyi yeetonda ne bamuwampa enkoniye n'abaleka mu bbanga n'atuleka mu bbanga kati nga bwekulaza akatambi ako ampuliriza abantu tubeegendereze tetuwoza federation wabula guno gubiina gwateekebwawo okulwanyisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga gukuŋŋaanya abayimbi abo balimu entomo basobole okubeera nga baweebwa omusimbi obusente kakati sente ezo zibeere nga ziba amaaso basobole okubeera nga bava mu nkyukakyuka kakati no mu mbeera eno njagala olaba akatambi kano ke nnakusuubiza aka Salva Kiir ono nga ye mukulembeze w'eggwanga lya South Sudan ampuliriza ono ye yeefukira nga bwe nkunyonyodde mu mpale kakati njagala omulabe ogenda kakasa nti omusajja yaggwayo dda ayina sukaali yalwala puresha n'ebirwadde ebirala bingi takyasobola nakubeera nga asiba omusulu kakati ono yakulembera eggwanga lya South Sudan naye nga yeegasawo ne Mwami Museveni njagala olabe era owuliriza ebigambo bino nkugambye nti ebigambo si byange ebigambo bya bannayuganda bya bannansi abalumirirwa ensi yaabwe era nze byenkuleetera ku mukutu gwa AKTV kakati nno nakugambye nti video gimpere ekigalo kubanga buli ogiwa ekigalo information eno buli munnayuganda yenna
esobola okubeera nga emutuukako. Kaakati bwanga oli mpya nga wasigalira dda guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka ogw'oyo munnayuganda anyigirizibwa nawe subscribing okonene kati tubeere nga tetukuleka nga muwaka ngono nga tutambulanga nawe emisana n'ekiro bwe tubeera nga tutaddeyo obeere nga tusigalira. Omusajja ono amaze emyaka n'emyaka mu ntebe mwami Museveni kaakati yegattiddwako abakadde abalala nga Salva Kiir kw'ossa abasajja abalala batasobola kubeera nga bava mu ntebe. Njagala olabe kye baakoze wano ogenda kwewuunya okakase nti twasigalira era tetumanyi oba Uganda erigenda mu maaso. Ntunuulidde ka vidiyo kano neneetegereza omusajja engeri gy'abuyaana okutambula okulinnya just steps ezo n'olabira ddala ate oli amulinze ye of course ye mumumanyi bulungi of course ono president wa South Sudan Salva Kiir naye yenna nga omulaba abuyaana bubuyaanyi okwambuka steps singa si muggogo gw'olaba akutte abadde wakwatirira bukwatiriza okwambuka steps ezo. Mukyajjukira yono y'omu eyeefukirako mu mpale mabegakaawo balyoke bakwate ba journalist ndowooza baba ali mukaaga bonna abaali on that function abafulumya clip abakwata tiimu yonna bannamawulire abo abatrailinga abaleezinga ka video ng'ali mu kwefukira mu mpale naye balemedde ku bufuzi balemedde ku ntebe bagamba tetugita kati otunuulira ono atwesibyeko Museveni nonyenya n'omuntu musajja akaddiye mukimanyi bulungi nti yalimba emyaka ali over 85 plus akunukkiriza 9 simanyi nakumanyiza n'okuba yakiweza dda kuba enfaanana gy'afaanaganamu naye abasajja balemedde ku ntebe bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti beeremezaako. These are the guys abatuziza emabega wadde nti naffe ate tulina omusango maybe tetukoze kimala because gwe tunuulira abantu batukulembera gwe sooka batunuulire kati gwe tunuulire oyo ali mu kwambuka steps gwe sooka omwetegereze oyo nga ye mukulembezeewo. Tukyayina ekizibu tukyayina ebizibu bingi nnyo naye ekizibu kye tusinga okubeera nakyo si mu Uganda yokka wabula mu Africa yonna be bakulembeze nga bano. Tulaba nti no Africa ina Africa's agenda of 2063 nekigenda kuba kizibu nnyo to succeed with that agenda with such kind of leaders. Kizibu kigenda kuba kizibu nnyo nga tulina abasajja nga batugosooka omutunuulire yenna abuyaana bubuyaanyi oli amulinze olwasa kiyita eggaali omulaba wano agamba omusajja tamisinga step wega alikwala ati essaawa yonna akimanyi ayinza okukola kyayinza okusirittuka oli amulinze waggulu ono omusajja Museveni atwesibako naye kennyini amwetegezaga anaatuuka oba taatuuka anaatuuka oba taatuuke. These are the guys. Kati Pobbi owe Cameroon ye ali myaka 9 yate kama Katonda. So bino byetulwanyisa because tuyina okufuna abakulembeze aba generation yaffe. Bw'obanga olina omukulembeze ng'oyo ng'osuubira nti ensi yo obanga tulina abakulembeze ng'abo nga tusuubira nti mu Africa tugenda kufuna enkyukakyuka ey'omuggundu twandibanga twerimba twalibanga tukootakoota mu gaalumonde twandibanga tuyita muzibe atukulembere naye ng'ab'amaaso amalamu otwabalekadde emabega kubanga wamma naawe raba abasajja nga bano atasobola kubeera nga alinnya amadala nga yeewaniridde yekka nga n'omukuumi we olaba amutambulira kumpi nnyo omukuumi we essaawa yonna akimanyi nti omusajja yandineguka n'agwa takyasobola kubeera nga yeewanirira. Omusajja ng'ono takyasobola kubeera nga yeewanirira nga ye obulamu bwe ng'atambula bawanirira muwanirire. Mujjukira Omar El Bongo w'e Gaboni naye embeera ye mugi yalimu okutuusa lwe yawambibwa bannamagye nga kigambwa nti ono yali alemeredde okubeera nga atuusa ebigendererwa by'ensi eyo gye yali eraga. Kakati abasajja nga bano abali myaka 9 plus naye ng'ebizibu bye tulina mu Africa oba mu Uganda oba mu East Africa byetaaga bakulembeze abato nga n'omusayi gukyali muto nga bakyasobola okubeera nga bategeera solution ku bizibu ebyo ebyetaaga bannansi kubanga bannansi naddala mu Uganda ebitundu 85 ku 100 bonna bali wansi wa myaka 5 okudda wansi naye ekikwewuunyisa abalina okubeera nga bamala ebizibu byaffe nga mwami Museveni bali myaka 9 plus
kakati nno awo weebuuliza nti ddala abantu nga bano banaayamba batya ensi yaffe, banaasobola batya okusolovinga ebizibu byaffe, oba oli awo nga bba ebizibu ebyabo byaggwako dda byakubeera awo mu ntebe nakubeera nga balowooza nti emyaka giri mwe twatambuliranga Uganda weekyali, kumbe ensi yavaawo dda, tuli mu myaka mirala n'ebizibu tuli mu bizibu birala nnyo, kyova olaba nga twalemera emabega, era kizibu nnyo okulaba ng'ensi yaffe egenda mu maaso. Laba akatambi kano ate mukwano gwange mpuliriza tugende mu maaso. Principal bwe yajja mu byobufuzi abasinga emitwe gyabwe gyabavaako, abantu abamu boolaba bonna aboogera abamu tebakyalina mitwe egyabwe obwongo bwabwe ne bagenda ku kimu nti principal bakati ye ali saidi ki. Kakati kino ekintu kya Kenzo bw'okitunuulira nga bwe kitambula, singa tekyabaddemu principal kukiyingiramu osanga tekyandibadde nabwe kiti kutambula abantu batandika okukola ki okiteesaako. Naye abantu bakibuukira n'abamu abaga nti principal yagambye essente zeetaaga zizimba eddwaliro, naye ate ne beerabira nti principal y'omu ye yagamba ti anyenyeza. Bwe yagamba nti anyenyeza mulye omuyembe gukunkumule teyapima, n'abagamba nti naye mukomaawo. Oba ekigambo ekyo mukijjukira? Yagamba nti nyenyeza bannange, nze nyenyeza omuyembe gikunkumuke mulye. Ekintu ky'okukwata ssente ne baziwa abayimbi si kikyamu n'akatono, bazirye. Kwa oba ogambye nti ez'ekyuma ekyamatooke gye ziri obukadde 7 zo principal yazoogeddeko ki? Waye yatugamba yawendula abantu abo n'agamba mulye, n'agamba essente zammwe muzigyeyo muzikole ki? Muzirye. Principal yagambye nti essente zizimba kiruddu, ne principal naye akimanyi bulungi nti abantu bano tebakyalina kye basobola kuzimba mu ggwanga. Akimanyi bulungi nti kalube luguudo ne baluwaayo balulya. Akimanyi bulungi nti ne bwe ziba ssente nga bagambye nti zino zeerubowa ziriibwa. Oba kitegedde? So nze ndowooza nti ssente zino zibawa abayimbi bazikwate, bazirye, bazikozese bye balina ozikozesa, kubanga essente ezo ne bwe banaazirekayo tezirina kye zigenda kukolera mu wa musolo mulala, era bo bennyini bagenda okugenda bagule gye bagula bazimbeyo ebizimbe olw'essente ze baazira. Kale ampuliriza gwe naawe ojja kusalawo ombuulire ddala abasajja bano ssente zino bazirye. Era pulezidenti bwe yali ayogera Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'agamba nti ssente muzirye, teyagamba nti muzirye nga mukolera mwami Museveni, yagamba ssente muzirye naye mukole ebyo bye mulina okubeera nga mukolera ensi yammwe. Oba olyawo ekyokuzirya tukiinaako buzibu, essente muzirye kubanga zammwe, naye nga mukola ebituufu ebiyamba bannansi, ebiyamba bannayuganda, ebiyamba ensi yaffe Uganda. Naye ekyebuuzibwa bano abalidde ssente ba Kenzo boogera batya, bawagira ki, era ebigambo byabwe bibavaamu bizimba ensi yaffe oba tebiyamba nsi yaffe? Nze Eke Master kankusaba n'obwompe firiino sooka ogimpera ekigalo nga tetunava wano, ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe buli waka guteekayo ng'oni tokusuba obeere nga obeera mukwano gwange omufuna. Kakati no nagambye nti akatambi Jeno Kahinda tafiire naye bamuwambalidde, kakati kankakulekeremu okawulire nga naye bamutwala nina mu gisimu fungize oba oli Ssaabasajja Kabaka awangale. Nawulidde Kahinda otafiire ng'ataputa ebintu mu ngeri y'okwefuula intellectual naye nga bya kidongo, era omuntu yenna atalina magezi ayinza olowooza byayogera birimu ku magezi. Wuliriza kino, yagambye nti pulezidenti waffe ali innocent Kyagulanyi tamanyi bigenda mu maaso, nti ensonga lwaki Abafirika oba Uganda tuli bwe tuti kubanga abazungu tebatwagala tukulaakulane, era ensonga lwaki abazungu batulwanyisa kubanga bakimanyi bwe tukulaakulana tebasobola kukozesa resources zaabwe. Naye n'ateebuuza byonna yabinnyonnyodde, Kahinda otafiire byonna wabinnyonnyodde, naye n'oteebuuza abazungu batusiraanya batya obutaagala tukulaakulane? Bakikola batya? Bakozesa basajja nga mmwe ba Museveni, mwe ba Kahinda otafiire abalina omululu nga tebafa ku Afirika ne bakola ebintu byonna nga babikolera mu favor ezaabwe. Kahinda otafiire muli bagagga nnyo mu nsi enjava ennyo, mu ssente muzijjawo. Muli bagagga nnyo mu nsi enjava ennyo. Kahinda otafiire wasiba sukaali. Ebiseera siri byerabira, nali nkyalina mwana mutototo. Wasiba sukaali. N'osiba sukaali n'atuuka ku mutwalo. Kire yali kumpi ku 1,600. N'atuuka ku mutwalo. Nga gw'omusibye gw'omuguza bannayuganda. Ky'ogamba abazungu be baakutuma. Oyagala kungamba abazungu be babatuma mukole oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna, sente abazungu be bazirya.
bebazirya oyagala kuŋŋamba nti abazungu be babatuma mukwata abaana b'abaddugavu oba abaana ba Afrika oba abaana banna Uganda mubakwate mubasibire mu makomera nga boogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ng'ate ne mu constitution mwekiri oyagala kuŋŋamba abazungu be babatuma okubba ssente ez'amalagala ez'amalwaliro abazungu be babatuma okubba ssente z'NSSF be babikola bye twogerako tubimanyi n'ensonga ze tuyimiriddeko bikolwa byammwe abazungu be babatuma mujje mutte abaana b'Afirika mubatta lwa interest z'abazungu ba interest zammwe in fact mmwe mweyambisa abazungu okubawa amaanyi okutuukiriza ebigendererwa byammwe okusiraanya Abafirika abazungu bakozesa bantu nga mmwe Abaindonesia mmwe bakayindo tafire mulowooza tuli basiru tetutegeera wefuula intaleki kyombo obinnyonnyola mu luzungu olowooza tetubitegeera gwe kayindo tafire nga mukyayina mentality bwetyo musimanyi Kyagulanyi bambi ali innocent tamanyi bigenda mu maaso ebigenda mu maaso tubimanyi olaba nze mbimanyi kati olwo Kyagulanyi nze mbimanyi nti sente muzibba sente zibbibwa bubbibwa kati sawa zino supplementary budget zizo tezigenda mumwe zigenda kukola ki kuliko ne budget y'eddwaliro eritaliyo sente zibayisizanga za ddwaliro zitaliyo si byammwe kyogamba abazungu be babikola be babatuma bantu mmwe mulekerawo omululu Abafirika tujja kutereera twetaaga omukulembeze ng'ayagala eggwanga ebino ebyamagezi abantu omuntu asobola okukozesa amagezi ge ng'agenda kubba ggwanga nga Museveni akozesa amagezi ge mangi mu byekisiru eggwanga lifiirwa bufiirwa amagezi g'akozesa mu byekisiru singa yali agakozesa kugezaako kwejjako muzungu kyogaka tetulina kulwana omuzungu tulina mulaba bulabi nga mmwe we mumulaba tulina kumwegayirira nga mmwe we mumwegayirira kasiya fe omuzungu tumugaana kimu kuddamu kulekeraawo kubawa buyambi mwe bisajja mmwe fe kye tumusaba kyokka tetwagala buyambi bwe bulala twagala alekeraawo bbawo obuyambi fe eggwanga lyaffe tulyeterereze alekeraawo bbawo obuyambi obututulugunya mmwe bisajja mmwe tetuli basiru Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 887 15 15